Taata wa Elishama Sesaz ono osobola okumuyita anko we kubanga abeera taata wo muto. Taata wo muto abeera anko. Ayongedde okukkaatiriza nti maiti ya Sesaz we bagijja ku ssomero, ab'essomero nga bagikukusiza ku ssaawa 9 ogw'ekiro, ne bagitwala ne bagiddusa mu ddwaliro. Famire yatuukayo mu ddwaliro. Famire mu kutuuka mu ddwaliro balaba omusawo mu mokyale. Ne bagamba omusawo nti omwana waffe baatuga, ne bamubugamba omwana waffe baatugambye mbu yeetuze. Ko omusawo nedda, ono omwana tannaba kwetugako. Singa omwana oyo yali yeetuze yandibadde alina stretch marks mu bulago ezikakasa nti omuntu yeesimbyemu omuguwa oba yeezingiriddemu ekireesu ne kimukutula ensingo. Elishama bagenda okumutuusa mu mokyale nga talinaako walaga nti oba obulago bwe bwakutuse nga yeetuga oba kinedda. Wabula Elishama alina enfa gye yafaamu endala etategerekeka. Ng'abantu ab'essomero lya Seta High be bamanyi ku nfa y'ono omwana. Akati ebibuuzo byo bikyali bingi wabula ansa ntono. Ne gye buli kati essomero lya Seta terivangayo kuwa official statement eri bazadde bano omwana waabwe gwe baba batwalira mulamu afa atya. Abazadde tebamanyi n'essomero likyasirise. Njagala nsooke nkutuuseeko taata wa Sesaz ono era avuddeyo nga munakuwavu nga munyiikaavu. Agamba essomero lino kiki kye likwese ku nfa y'omwana waffe. Omwana waffe mwasaddaka musaddaake kiki? Taata wa Sesaz wuuyo. Naye nkusaba video no gimpe like. Information esooka n'etambula ku speed yawe etuuke ku buli muntu. Kasooke kutuuseeko akatambi kano aka taata wa Sesaz Elishama okeewulirireko. Amazima omwana ono teyeetuga. Kakati ntuzaayo ku mokyale. Tutuuka ku mokyale nga maiti bagirese. Baatukiriza. Twasaba ne batukiriza ne tuyingira. Omuntu ekintu bwe kimutuga. Ndowooza wandirabye marks zino we kimunyize. Elishama yali talina kintu kimunyize mu bulago. Kubera omuntu waba yeetuga atuuka n'olemererwa ng'awulira obulumi n'ayagala ataluzinge. Emikono gya Elishama gyali straight. Twandirowooza nti ne bwe gyandigenze Kabanga twandimusanzeeko nga gikoze eki gikutte mu ssuuka. Emikono gyali straight. Omuntu bwe yeetuga olumu yeeyonoonera. Omwana waffe yali talinaako wadde kintu kye yeeyonoonedde. Wadde okugamba nti oba yeefukire oba yeeyonoonere oba yeeka amalusu. T-shirt ye yalinga. Omanyi okuba ku t-shirt nga bw'olaba kabbaaji kano nga ke kantu akaliko kalinganga akootulusu. Omwana waffe yali akaze nnyo okutuuka awo okuba nti tasobola kuvaamu malusu gakulukuta kulaga nti yeetuze. Tukozesa ku bwongo. Mwali baba abalala bulijjo bibeerawo ne batabigoberera. Naye we are not ready okuleka nga tetufunye bwenkanya buno. Tetusobola kugaana kufuna bwenkanya bwa Elishama ku lw'abalala abasigaddewo. Nwanirira kati future eddako. Oye yagenze. Nkugambye bwe twatuuka mu mokyale. Essuuka yali ya white. Essuuka ya white nga bw'ogimanyi. Length yayo ndowooza bawano mpaka wano. Naye ng'ekifundikwa kiri wano nga balaga kino kye kiri mu bulago ekirala paati. Nga balaga balina we baasaze. Naye nga essuuka ya mugo yaleeya nga yeezinze bweti. Gye balaga nti yamutuze. Ng'essuuka teyeezinzeemu wadde amavuunya tiyabadde ekutte maiti. Okitegeera ekintu ng'ekistrugglinga nga kyenyize. Essuuka yali teyeeko. Wadde okugamba nti yastrugglinze. Nakola yadde ne ka stain nti. No. Yaddugala because it is a white. Omwana wano we yateeka engalo ti oba omwana we yakola ki bannange. Era kituzzaako ku kiri ekibuuzo because ebibuuzo bingi. Nze njagala kumanya wali ku katanda because distance okuva katanda paka ku ceiling omuntu waba agisebyeyo ne yeetuga. Jjukira omuntu alina okulengejja ekintu kiri mu mutuga. Ate omwana yali muwanvu. Yes. Akatanda kano distance eyo okuva wali ne ku katanda aba yeetuga atya. Mukazi wa tebigatta amazima tebikola ki? Tebigatta.
wakati w'okusigala nga tunoonyereza ne gavumenti okukola ogwayo. Mwami Muyingo ddala bw'abanga amanyi nti essomero lye terina kye limanyi, tuddayo emabega ne tugamba media ennene buli gwagiranga mawulire makwate, ne Mukama yeebale neeyanzanza abantu bonna etuludde nga tulwana eddembe ly'abantu abalala olifuna n'abali concerned bonna aba media mwebale, nawadde waliwo ebibadde bitali birungi nga namwe mwogera mu butamanya nga bwe mbadde mu bisharinga nga mbadde temumanyi munyambe mu sharingire eddala bino ebituufu. Ate nze nange ayogera sijja kugamba nti ndi so safe kubanga manyi bakulu abo balina capacity ne Mukama yakuuma, naye sisobola kusigala nga nsirikidde ebibuuzo ebyo ebisiiwe eggwanga biddeyo. Nsaba naye mu mutunuzeemu kamera Dr. Muyingo abawe standi yaabwe Mukama nga ye mubeezi, nenze manyi bw'aba ddala nga talina kyakweka ajja kwogera, bw'aba kyalina kyakweka tajja kwogera kubanga n'obujulizi nze nkubulya ntuuka ne ŋŋamba bw'aba yapapa okutuuka awo egyo emizannyo gyonna gisoboka n'ogikola. Omwana ne bamussaamu essuuka balage nti yeetuze naye nga waliwo ekyaliwo. Kale nno byebyo ebibuuzo byo bikyali bingi, wabula ate ansa ku nfa y'omwana Elishama Sessaazi ansa zikyali ntono. Jesse Muyingo nakati minisita akulira ebyenjigiriza mu Uganda era nga yenna nnyini essomero lya Setahayi tavangayo kwogera ku nsonga z'omwana ono oba kwogerako n'abazadde kekube okuba kungubagirako, kubanga nga bw'okimanyi nti n'abaana ab'oku ssomero babagana okugenda okuziika mwana munnaabwe. Tetumanyi lwaki kyali bwe kityo, naye nga tujja genda maaso n'okuba nti tubatuusaako buli kimu ekinaaba kifudde ku nsonga za Elishama Sessaazi, at least ko mpaka abazadde bwe banaabafunye obwenkanya ne bamanya omwana waabwe yafa atya. Kubanga ekigendererwa si kyakusibisa ssomero, nedda, omwana yafa atya. Mutugamba yafa kwetuga naye ate teyafa kwetuga, omwana yafa atya.